Yes, balamusiza kwenye mikola gya bulungi. Nze Sengendo Jemusige mwakasako tata kani. Ngoma watu wagera ku nsonga songa kwa mutulumye emitwe nga mu industry ya fame church mu namona tubenga tubyoogerako. Lyo kyenjagala okwogerako kitono nnyo. Kitono nnyo ddala kya kusaba mu namena bakristayo muyigo okuwagira bannamwe. Ekkanisa eganya okuwagira mutubuzaako ekyokukola Mutwavuwaziza Mutwavuwaziza mu bintu bingi. Bwokola studio nga oli mulokole bagala okuba gospel yekka. Ali temwagala kugenda mu studio z'abalokole bannamu. Era mugenda kubala abakuba ezensi. Buli muyimbi wa gospel n'ogenda kuba producer abensi bemwagala. Kati niwe wunyo omwana omulokole yakaze studio y'abalokole anaakola ddi Mutwavuwaziza. Bwokola agundi bwokola boutique n'ogamba ennyimba Sengendo okola ki? Sengendo engoye Sengendo oteka mu boutique. Otekemu ku bugoyegoye obusikiriza bwa obumini bwani wani oli agamba kati ateka gundi boutique ya mulokole naye laba bwatademu bumini bwa bamalaya n'atabu batabugula kama muntu buzizako ekyokukola kati kankomewo gundi yange ensonga ya leero nti tukoze YouTube channel ne abalokole mulemeddwa kutuwagira onoonya omulokole ajja asubscribing n'akula Nobe ne channel okumala emyaka 6 wenda ka abantu 10 nga abaliko sibaloko. Nenga abalokole ogikoze tubogere kubyo bumwogera kubye kanisa eno tebannange Bishop Makumbi yakoze bwati mutu musabire bannange pastor Bujimba yakoze bwati bannange pastor Bugembe nitubyogerako mutegere bigenda mu maaso. Wala mwanyi kigenda mu ne mugano byogera ke ensema zo bebe mazo bitegira. Nga mugamba kati gwokolokote kanisa. Kanisa oli mulabe wa kanisa. Kati bwate boteka ko ekitegeera noga yokesaga afuka mulabe wa kanisa kati kanteka yo kubashiba noga shiba nga ino channel kuki hali kati ali kubashiba kati wagwamu wali mu wagira stani ndaba video zadeko za abalokole wegera kubashiba badiza luzinda ali boyogera ko abalokole bakulokota wegera kubadiza ya luzinda bwate wabwo kati mwaga tujje wa sente mwaga tukole emirimu kisawo ne musole meseza temuzuwagira temujja mu byabalokole bannamwe concert temugenda kuza abalokole bannamwe abayimbi tembabeerera era mugenda kuza abansi no sango omulokole ngali ku akamiliyoni abale wadde nekiseka n'atajja muwagira kati twewaga TV z'abalokole zirabirwa ate bantu bansi abalokole batono yabala ba TV z'abalokole muwoza tebanyumira kati abensi baba balaba ku biki bitanyuma osanga omuntu mulu atali mulokole ngali ku TV yensa alaba y'abalokole ng'alaba niye tusanga omulokole ngatali ku TV yansi gambi ensi etabuse olw'ensonga tubasaba tuyiga okwewagira ensi ekyuke abalokole tuyiga okwewagira kyano ngeno kan TV tekako kati Sengendo kagende batu kugenda onyigeko zikali kapesa omugeke kayofuuke obuvaako kibannange tweyagalize bwe akaja ka mulokole kawagire radio muziwagire TV muziwagire saluni studio z'abalokole gyeziri mutuwagire wanyombye simanyi neka kyekyo wakitegedde tukoye okubanga Mutwavuwaziza osanga YouTube channel y'omuli atali mulokole nga yejjuddeko ba subscribers mutwalo ey'omulokole maze emyaka 2 ng'eriko gundi kubanga mutubuzaabuza content ke tusaako abalokole mugamba tubakolokota tusaako w'ensimbu ate